bakazi ba Uganda bantama weponi yabwe kabina buli kimu kyonna ne bwayimuka bwati genda ku TikTok olabe muwala ng'agezaako kasitagira bwati ayagala kulaga kyensuti gemaanyi gaabwe tebalinawo kirala kyokka kyensuti kye bakkiririzamu kati ekyensuti kyaki oba omugye mu ndongo oba omugyewa wonna kasita omutima gukwata sofunawo omukyala wonna kuba somugye mu kyaki n'akufuukira akataago ate abakyaki bombatira totawaana mune mu kyaki abo babeera mu kwaya ayayayayaya totawaananga naye ng'ate era oteeka okuba nga bintu bibiri okutambuza amaka. One, oteeka okuba bakuloga. Two, oteeka okuba oli mulalu. Wafuna akasajja tetukategeera musajja oba akolawa ne bwoba ne ssente mmeka bawoza oba akasajja kakola ki kajooga omukazi buli kyoyogerako kujooga buli kyoyogerako fugabbi mu kino kyogezaako kugamba ne woba ne ssente zitya naye nga wakulira Nankulabye n'ogenda mu famire eri okuviira ddala ku mmotoka ki gy'olina okuvuga babagizalawa kala yaayo bagizalawa engeri gy'ovugamu simanyi tiweesiba musipi balabira ddala mbu omusajja tebakutegeera. Yes, Mr. Modern, how is the business? Booming. Towakan, leka nkunyonyole. Ebiseera biri nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitera byamwe bino byasiimuse. Naye lwaki tiles zammwe temuzipima? Tutera muzikula mu bikuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles, business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Alan Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira naffe weetuli wano e Kampala tuyiya mpolampola tutetenkanya buli kimu ebintu tumakinga sure nti bitambulira ddala maridadi sana. Tuli proud party by Modern Tiles. Modern Tiles nagamba ze tiles zolina okuteeka mu njoyo ze tiles ennungi ze tiles empangazi tiles gy'ogenda mu katale n'ogula n'otwalira omuzimbi nga tagenda kukuba njawulo kubanga balina line of marketing eri so nice. So genda ku mitimbagano noonya Modern Tiles ku bessimu ezo bajja kukola delivery ate era basobola n'ozukkuta era mbalina ne ba plumbers abalungi nagambye beetolodde eggwanga lyonna Jinja, Masaka, Ntebe, Arua, Gayaza, Mukono. Oh my God. Modern Tiles mwazze ate kw'otadde Mogo bannaffe aba Mogo smartphone watches banemwe balinyumwe bayire ddala okuteekamu ensimbi. Mogo smartphone watches bagamba nti osobola okugenda mu maduuka gaffe ag'enjawulo okuli Infinix, Tecno, Itel n'oggyamu essimu gy'oyagala n'osasulako ekitundu n'ogitwala ate n'ogenda n'oba ng'ogisasulako mpolampola ebintu ebanga bikutambulira ddala bulungi tokwata ssimu nfula kubanga tolina ssente nedda. Abamogo bagamba nti ebyo ebintu babimala ate era babikolako bulungi nnyo bulungi ddala okitegedde embeera netambulira ddala bulungi nnyo maridadi saana. Genda maduuka gonna genkugambya ku Kampala Road ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo. Ndi ne anko wange Tegusuulwa twatuuse dda tube oba oliawo nga tubaako ne byetutebya abantu obanyonyodde ensonga zonna naye njagala okwebaza nti ng'omuntu oli kifaananyi kyakulabirako ate munana tubagamba byoyogera bituufu byoyogera bituufu naye buuza ku bantu n'oluvannyuma tutandikiraawo. Mikwano gyaffe yonna gye muli omanyi ensi yafuuka global village kati bw'oba obuuza tokyagamba nti ab'Emityana ab'Ebwayisa ab'Kotido ab'omu Amerika abawa kati ekyalo kiri kimu n'olwekyo mikwano gyaffe mwenna naddala ng'awulira olulimi Oluganda bannange tubeebaza nnyo ddala okufiisa ng'akadde ne batulaba ne batuwagira kikulu nnyo kituzzaamu amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala kutugoberera. Oli bulungi nnyo wiiki yakutambulira bala Easter wabaddewa
Easter okusinga mbeera waka ne family. ne family. Okay. Era ne tono na nnyo ssente. Enkoko mwazisaze. Ku Easter teweewunye tetubeera nnyo bantu ba nkoko. Bitonotono bimala. Kyogamba abaana wabawadde ekijanjaalo. Kijanjaalo kinyeebwa kale n'akanyama akatono. Easter ebeewedde olwo. Fe Easter tufumba bye twagala. Kubanga abalabi baagala ku Easter ate ffe tuba tubirya buli lunaku. Kati ate Easter ina okuba ya njawulo. Kale tufumbawo bye tusobodde byakuyiiya. Matooke ne twokya mooke. Kanyama ne bakasiikakaawo. Mwaide kanyama k'embuzi. Nga kasiike. Okay. Kati ate mbagamba nti tekabagendedde bulungi kale ntugamba katukooke. Kati ate mbagamba mbu kakati ate tebigize bulungi tugamba ati kakati katukafumbe. Kawunga kalo bwe bityo. Oli yangambye mu comment section najja mu WhatsApp yange nangamba tegusuulwa atubuulira ku by'emirimu. Kuba ye yatuuka dda. Aga naye ayinza okuba ayogera ng'akyapangisa. Nawe okyapangisa? Okupangisa kwe kukola kutya? Okupangisa kwe kukola kutya? Okusula mu nyumba ya Landlord. Napangisaako. Naye okupangisa nti abantu bakitwala bulala. Ndi Landlord ate ndi mupangisa. Business zange ate nzikolera wa mayumba segange. Atawo sinatuukawo oyo aba alinnye. Niye okupangisa wensulawo napangisa emyaka mingi nnyo. Ne ba Landlord ne banvaako abasinga. Nga sente za gguluba bugulubi. Ng'oli star. Ne bw'obeera star n'ebbanga eryasookera ddala. Ninagenda okufuuka star ng'ebyo embeera nagivaamu. Tokyapangisa? Sipangisa. Topangisa? Mungu yeebale. Amina. Ne kyangu nnyo. Kyangu nnyo. Nabadde ngamba abantu nti nze nazimba ennyumba emyaka 4 naye nga bati tebagiraba. Naki? Tebagiraba. Batya? Anti ne bagambanga nti nzimba. Kolwo lwe nakoma nti okwogera ebinkwatako ennyo naye kanjogere ku nnyumba. Ennyumba nazimba ennyumba emyaka egi. Ngozimba nyumba. Ngazimba nyumba. Yakusulamu. Ninga terabika. Aboolugambo bonna nga baginoonya bagamba tegusulwa alimba. Ninga ate ndi mu kugizimba. Ninga teri agiraba okuggyako nze nzekka. Paka lwe yaggwa. Nga teri agiraba okuggyako nze nzekka. Naye mukyala wange tagiraba n'abaana tebagiraba. Lwaki wakikola bw'otyo? Ne mukyalawo n'omukweka? Bibamu okupulaninga mukyala wange yali akimanyi. Naye embeera eri nti nze engeri gye nazimbamu ennyumba eyange ye byali birala. Nze twategeregana naye yaginzimbira. Mwami Sebirumbi. Now, ne tukanja ati ya sente meka. Nti amabaati ga meka n'enzinoonya n'enzimuwa. Buloka zeetaagisa meka n'enzimuwa. Siminti yeetaagisa ki n'enzimuwa. Byonna okuviira ddala ku nzigi buli kimu kyonna n'enzimuwa nagizimbira emyaka 4 naye nga terabika. Bwe bagikwatako myezi 4 yali ewedde nga ngisulamu kati batandika ogiraba. Wayingira tenagwa? Byonna nga biwedde saayingirako ng'ewedde byonna byali biwedde. Nasonda siminti n'enzimuwa, matafaali n'enzimuwa, eza bloka n'enzimuwa, eza finishing n'enzimuwa. Nga buli kimu kyonna gwe mbikwasa. Bwe nazimalaayo n'atandika okuzimba nga nze mubanja ebisumuluzo byokka. Bw'otyo bwazimba. Nze bwentyo bwe nagizimba. Remember inosaako boys quarter. Seesembereza abapangisa. Kuba nze nali mupangisa mubi nnyo kati eri abalala bayinza okuba nga nze. Wali mpangisa mubi nnyo otya? Sasula mu budde neekwasakwasa oluusi sente zimbula olwekyo zaali. Naye awe wabeera omupangisa omubi wali okolawo? Mabega nga nkyali ku star ng'ebintu tebigenda bulungi. Waliwo ne Landlord awo mu Kiyindi awo naleeta emmotoka ne mbipakulamu ebintu nga tategedde. Nga manje emyezi 8 nga tubalamu byonna ayinza obiwamba nga te sina gye nzijja. Nga kwanya emyezi emeka? 8. Ezo sente mmeka ze baali bakubanga? Zaali nnyingi kubanga ebiseera ebbanga lyadda eyo 2,200. 15,000? 25. Mu Kiyindi awo. Buli mwezi? Buli mwezi. Nyumba y'emitwalo 25 wali ogyagaza? Nze ensobi ze nakola.
nga natandika okufuna ku ssente zesiriddira omuntu nga yakatandika okufuna ku ssente akola atya bw'aba yakatandika okufuna ssente yeefuula nti kati ssente azifunye ate aba tannazifuna kuba ziba zijja buzi ng'alina okugumiikirizaamu zisigalirewo ddala ate yakola byabali abaludde nazo alandi kati sikyafulumya ssente ate nga mba nazo ne bwe nali sizirina ate nga nzifulumya omulimu ogwange kati kunyweza ssente butazifulumya alandi sifulumya ssente tolaba nti ndikyaliwo kunzigyamu omutwalo oteeka okuba otaddemu embeera ate era nkuwa kwejjako nti omusajja nga nnemeddeko ne bonga yalira sikuwa okusasula nsasula ne bwe ziba za kuwa buwe twezooba towa ku bantu ku ssente ng'oli banagamba mpa ku ssente endyeko anti tokawulyangako alani ffe gye tubadde boti tebabadde eyo manyi kye kitegeeza nga tolina ssente oleko kagambako katya ino senti mpa ku ssente mbalaba bulijjo mbalaba bulijjo alyeko mbalaba bulijjo oba waako ne balyako teri ne mu politics kyekinkyayo okusinga mu politics ndi mukodo alani ndi mukodo njogera ebigambo byonna ne binzigwako nenga sikuwadde ssente alani kati gwovaako ki nze ndi muntu mulamu nvaako buntu bulamu naye ba abantu bakolera byensobola ebiri mu layini byensobola sente z'emyoga awo tuba ffenna mujje twera awo tulumba oluzi tulukole tulukola teesa ku byanguudo okuteesa kunteesa ne sente ala ndize sente kasiteegwa mu wallet kaba kaweddemu negwa mu wallet yange papapapa kaba kaweddemu tefuluma efuluma eri kunze mpozi na famire yange nnyo naye okola ki ekirala eyo emabbalibbali byokola byoyiyako nyina bizinesi lwakuba bizinesi ensinga okufunamu nti okuzoogera nendala sikumpagira tezitegereka bulungi ate nga nzifunamu ssente osala ndibota sirimu ebyo nyina bizinesi zange zembeeramu oba oli mulimi nesizoogera ku mpewo obulimu naakabuyingira sina butegeera bulungi sina butegeera bulungi naye kakubuulira alani amaanyi g'okozesa ng'ofuna ssente galina kuba geegamu ng'ozifulumya alani ssente tefunika n'ogiteeka mu nsawo mu waleti tefunika jangu oyo avuddeko tefunika ate alani kati gwe kyalina omukisa oli muvubuka muto teweejjaaka teweejjaaka ebyabavubuka tobikola funa kigendererwa kati nze naze mubine bya social media baŋŋambye waliwo essimu gye baŋŋambye okufuna simanyi ye mwana eyo ngenda gigula iphone oba iphone ali agenda gigi naye yagambye emwana gyosobola okukola neweekwata n'ofulumya ekifaananyi nga kirungi eyo nja gigula kuba yakigendererwa nenze ndi wa tekino Infinix itel era eno mukyange yagimpanga kirabo iphone naye yagiragiramu yagigira nampenda nengamba zoogirompa eyo era nayo neekola buli kyekola ki ekola buli kyesobola gweno ojja kubeera awo ate eri yaggwa nali gisiba n'enkoba nalina yange anfa tegusuulwa nedda tugenda kusondera essimu nalina Infinix yange netandika okubuuza netwaka nebuuka nengenda omusajja ogigira nambulira ebintu bingi omanyi makaniko ogamba mbu ayagala emitwalo 24 kadika essimu namba oli musiru nenjisiba labba bandi naawe nenjitambuza emyaka egi nayalaba bandi no naye wekuba nnyo enjawulo si njawulo alani kati oli musajja w'amaanyi we star lwaki oba okwata essimu bwekyo sita mulina okubambu ssente ndi sita naye sirina ssente bwe nazifuna tujja kuteesa ebirala zenfuna nze nzikolamu byange mukwano gwo kabushenga bwakiraba akwata ku ttama n'agamba
Kati musajja wange awo yatuuka. Kyogamba oli bw'akuba essimu amanya. Alani zikakubuulire. Olina okubeerawo mu mbeera. N'owona okuggyako amasimu. Beera mu mbeera gy'olimu. Osobola okugenda mu mbeera gye. Mama Rose ngenda mugamba akoleko. Nti ki? Nti akoleko ku ssimu. Ne mala. Ate erina gisiba enkoba. Ate ewulira. Ne ku TikTok mbaako ne ku WhatsApp. Wono ba. Ala ndi katika nkubuulire. Nze kakati siwe sete yage tukyagenda bya kwejaka. Ekisooka nze siri wa designer. Ne wakomadi ogenda ku beach. Sigendangayo sikoma ku sigendangayo. Twagenda yo kwawo ninga bwe ngenda nze sigala mu moto kuba wabwiro. Simanyi kuwuga. Togenda nko ku beach. Beach twagenda yo miruli giringa 2-3. Nga company. Company yatwalako. Mugenda kulya sente ne butoka fish simanyi biki tuzanya sonko kubuuka bwe bityo. Era bwe ngenda mbera kasoda kange mpozi ne ka fish kato. Ate mu musenyu. Sigenda munawe. Togenda mu. So kutambula ko kumpimpa honest kyamaanyi. Sibikola. Kyogamba nko tegusuulwa. Yadde gwe togenda nko wa mu disco banozina mu kono omuwala ne munyiganyigamu ko munyigo Beach ati nze twagendanga mbidiba nankulabye eri nankulabye. Bidiba bya matafali. Eyo bayita yeyo. Twagendanga kayanja ka kabaka ne tuwaliwo neyo bayitayo kasaawe. Kane batukubanye emigo mama natukubanye emigo na ne bintama. Kati beach nemba nga sizimanyi. Katate dance simumanyi. Ate nga nakolako mwanjenwa. Mwali myaka 3 kitundu. Otegusula nawe gende eri. Kyogamba ne mu high school gwe tewazina kokona ka squeeze. Ngesanyo ndijjawa. Ngani azina nange squeeze. Abawala. Tebambangako nga bantu nunya botunulize bwe bati. Lwaki? Sina style, sina accent, sina simanyi hype. Ngambala babulabi nabo banda babulabi. Natona vibe. Sibyamme byange byabanga bya mupiira nawe. Chokago you've never went in a club nozina mukono omwana omuwala. Kusomero baletanga dance. Ninga nze bwe nyingira mbeera mu uniform. Netuya na yonna. Nga bwe nkubira dance. Ninga mikwano gyange bonna beyazise ngoye bakoze batya balese zakabi nga nze webeerawo. Nze nyingira mu uniform. Dance bwe nsobodde ndi walingala. Ono dance omulasi. Lingala omumanyi? Oyongezaako. Onyumirwani okusinga? Ndooza Pepe Kale. Onywa nnyo Pepe Kale. Lingala yenna nyumira emiziki ekagwenya. Kati obulambo kati kichoga kanene kutonyumiddwa buvubuka bwo. Nze ndi wa mupiira gwe gwantwala nnyo ebirowoozo. Mupiira gokka oba nfunye. Ate soap. Soap wa film obutagwa. Obuzanyo. Sibula bobo. Sibula nze njagala film besoze besindike bekube. Film egwe. Bosopo sibulaba. Twa bosopo. Nze njagala film egwerawo manye nti yawo. Tewalaba ku ina makaspa. Na ndolu nakamu. Era bosopo wedagezaako bazita series. Yali ya Scottsfield. Seri. Seri. Scottsfield yali azanya mu kimo Prison Break. Eje nalabako. Kati bwe njiraba te yeyo kwena koma. Wajimalako. Sajimalako. Nagenda okugira Scottsfield simanyi atolose ate waliwo Tibaga teba mukutte. Ate bamukutte ne bamuzaayo nga biwangu. Ate sibitegeera ne tuddukawo katambika weddeko. Waliwo musajja wange awo bamuyita Manya nankulabye. MG mu kibanda mwenda kulira omwo. Kati nga bakalaga ne kagwayo ne mudduka simanyi box bichi eyo okanoonyako tekaliyo. Katatezi sagala bintu bitagwa. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera
kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tofuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemwemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus emu 9 noti 83 2 noti 3 mukaaga noti 2. Firimu njagala ate firimu ina okwekuba. Mwina okwekuba. Ne ya love saagala. Oyagala Sas oba kikonde. Kikomando. Ate bwe tabanjogeri esejiraba. Eteko okuba ya VJ Junior oba VJ Mark. Jingo. Katandika butandisa ali wabweru kanguyire. Abasatu bendaba. Ningo okusinga nnyo Mark. Kubanga Mark yakyusa obulamu bwange. Bade firimu zanjigiriza bingi. Firimu Mark akola firimu ezaaliyo eziri ku true stories. Nolwekyo nalabanga jo firimu wawe nakulabye. Ewa mwenje tuyita manyi. Ngamisa so ya meka. Anzi sasa solanga. Mwenye yali mukwano gwange. Ekitegeeza walabira mbine ebiseera ng'oleggulo bayisaamu ebikopo by'obuugi. Nga biyitamu. N'obugaati ne chapati. Nga tugenda ne tulaba firimu. Nebukedde nga yalaga obuzannyo naye wote walaba nku buzannyo bwa bukedde. Saabulabira ddala obwo. Ate omukyala. Bo babulaba wa kaba bulaba. Neze sobola. Nale njagala kubuuza. Amakango omukyala alaba nnyo obuzannyo. Gaba gatya. Nze mbambo di campaigninga. Mbambo di campaigninga. Otya. Ebye mulaba si bituufu balimba bazanya bizanye. Era obusajja buzanya firimu obulaza obwagala otabulira amaka. Mbo mukazi omukola tomuvuma okola bwoti obwo butabula. Mbambo musopo. Nzija nembalimba nti se obwo bulaga mbu amaka obumanyira avo ebufumbo mbo boyina bwe buddukanyizibwamu. Kati buli okabaleta buno omanyi buno buwala can you imagine obumanyi? Obuwala tobumanyi can you imagine? Buba nenjera bwebo tibabo ko tenovo. Bwogera ku diet ne figure. Era can you imagine Innocent has not called me since morning? Can you imagine namuyise najja nayambala ebintu nga tebinyumye ga colors crashing? Can you imagine he never even had a good perfume? Yes, he doesn't smell nicely. Obo can you imagine yobo bwala sidiringa nabo goba. Nze ndi African man nze to. Kati gwe so prozagale uwo. Abazira basina bwezi bagobako. Ne abazizanya obusajja buli obuzizanya mbuwayiriza. Nti okalaba okasajja akako bakakwatidde mwenzo okalaba ako kakuba omukazi bali maybe twalambi tukuba byabulimba ati kati bo musobala gambo bufumbo is a bed of roses kibalaga kyokka mbo omukazi oyina mukwata bwoti don't treat a woman like this katate si yenkola yafe ekifirika kati yankutegusula kaitu oli taata kati otuusiza okufumbiza totuusiza tebannaba bulungi tebannaba naye tugambe kale singa wali ozadde mangu wandibadde otuusiza okufumbiza biki bye wanditunuulidde ng'omwana w'omulenzi azze akwebuuzeeko ekika ky'omukyala kyayagala kyeyandyagadde afune gwe biki bye wandigambye omwana omulenzi kati nga nze tuweeyo ku bintu ebyo byewandigambye omwana omulenzi nga nti daddy njagala kati ngenda nkonoonyayo omukyala oba girlfriend gwe wandimutunuuliza nsonga ki badde nze sifaayo yonna famire gyavuddemu nze tebinkwatako eddiini kikulu nnyo ateeka okuba nga asomyeko alani omukazi atasomye abonyaabonya shia abasomye ate be basinga okubonyaabonya waakiri omukazi atasomye abonyaabonya ati wakugulumba naye ebintu oba biraba bulala nga naye abiraba bulala kikyotegeeza okusomako kwe kuliwa
okusomako tekitegeeza mu kibiina kyokka niye okusoma abantu bakitabula okusoma tekulina kubeera fomu kwokka niye waliwo omuntu nga tasomye naye nga yeesomesezza ng'awuliriza amawulire asoma empapula z'amawulire akole ng'ali exposed ng'ebintu asolobera kati omukazi atasomangako naye nga musuubuzi omukazi atasomangako naye ng'asobola asinga omukazi owa digiri emu omukazi owa digiri emu ng'ate ye ali mu layini eyo y'education yokka kubanga bw'agenda na getting exposed omukazi atasomye okwo nako kuba kusoma ebintu aba abirabye naddala ebisinga amakulu n'olwekyo kyengezaako gamba saagala nnyo housewife era saaliyagadde muwala wa mu kikomera solagamba muwala wange mutabani wange genda wasa omuwala wa mu kikomera buli omu byayagala naawe good life togaana eriyo babyagala nesinze eri atagafumbira mwana wa mugagga ow'omu kikomera nze sidiringa naye w'ensonga zo sebo tegusuula kansuke nkusalemu ekirimi va mu kuwabya abavubuka sebo buli omu ayagala kufuna muwala wa mu kikomera abawala b'omu bikomera ebyo abavaayo nga bawunya obuwoowo bamanye ebika by'emmere eby'enjawulo batravelinze batambuddeko bali exposed abawala b'omu bikomera kwegamba oh my god buli omu yandiyagadde afuna omuwala ava ku famire engagga famire nga bulijjo mulingizako muntu ishea naawe anti oba owedde olina kusiga bw'omuwasa ow'ekikomera nga mugaggaga bw'ogambye olina kukkiriza nti olina kubeera mwavu ebbanga lyonna sooka otangaza ensonga zo sikutegedde nze famire yeewaabwe terikkiriza nti gwe wamuwasa tebali kwesembereza wadde okwogerako ekirungi buli mwana gw'olizaala baagala kumuwamba kuba tosobola mukuza oli muyaayi totegeerekeka tomanyi luzungu byo tebigatta bagenda kufuga nga buli kimu kyonna komandi ogijja waabwe wa kitaawe wa nnyina wasezaala wanazaala bagenda kufuuza obeere famire man bagenda kubuzaabuza mbu kakati wafuuka mutabani waabwe ng'olina kubeererawo ddala ebyaddala mbu bakuzaala buli sande musiiba ne musiba engugu gwe n'amukyala n'abaana ne mugenda musiiba wesezaala mulwokuba bagagga tokkirizibwa kukola kintu n'ekimu ng'omusajja nga tobeebuuzizzaako okuviira ddala gy'oyagala ogula ettaka nnyumba ki gy'oyagala okuzimba n'abaana babatuuma amannya tebasobola kukkiriza kubatuuma amannya kuba totegeera tebali kubalamu wadde akalungi n'akamu naye gw'osanya n'okuzanya ng'owasiza mu famire engagga omuwala owa famire eyo engagga yeetaga kujjako ssente n'otandika obulamu obupya oli mubbi siri mubbi lwaki owagira ebintu by'okukumpanya si kumpanya ne temugenda kuteerera paka kuba tebalikkiriza nti otegeera kati omwavu yewase na mwavu bw'oba ogenzeeyo mu bagagga olina kweyisa bw'otyo ne kasita kakutanda n'abantu nga babayisizza bulungi kyogamba lwa butoogera ogezanga n'omunyiiza oba n'omukwatako bw'oti onoolaba bakuleetera ti poliisi bannyina bonna baba bakambwe gy'oli wamuwaaki omuwaaki ku pate bw'ojja baba tebaagala oyogere kuba byogenda okwogera biyinza n'okubaswaza ku pate bagamba batya balina we bakutuuza ne batandika okukujubisa mutabani gwe ne botayogera nnyo ate kakati wasomera wa oli wa buddo oli wa Makerere oli wa Cambridge oliva mu famire yaani bakwanjireyo ngaani wamabeya mukatale ekitinta kati bakuba kaziddala ogenda kwogera ki era mu luzungu ki era mu accent ki bakyazizza abagenyi ono permanent secretary ono under secretary ono dokita w'emulaga asinga amaanyi ono yinginiya ono diplomati bazze kati gwe wayingira mu kika wasiza muwala waabwe wakulye nankulebe mu kiwonyanga tegusuulwa kati bakwanjulenga ki ate oba ssente ne bw'oba ozifunye ng'okola mu kikuubo obanga ozifuna nga ffe bwe tozifuna era toba musajja tebakulabawo bakuteekako abantu aba abakulabiri tebakuggyako liiso tagezaako bo bakukuuma butoogera nakusituka okola mu kikuubo
omugagga yenna ow'engeri yonna nga weeyiya bweyiya nga ffe bwe tweyiyiza famire eyo teri kwagala teri ku appreciatinga era ebegenda kuvumirira paka gye libigwera ng'omukazi omwana waba mukugjeeko lwaki wabanyaniriza tebalina kyakukola tebaagala kunyiiza muwala waabwe ango tegusula ontiisa naawe ontiisa sikutiisa lani bw'oba omanyi olina foundation etegeerekeka genda mukikomera genda mu kikomera ate nga nabo bazibu balina obuzeezeze ng'obwaffe eno mu geto okimanyi abo mu kikomera nabo baloga kabe mwana wa bishopu ate mulina ssente ate kati ebintu bibatambulira ate omuloga te nedda ekyo tekiriyo ekyo tekiriyo ekyo nedda ŋŋaanyi okimanyi nti nabo ebidagaladagala babibaamu nga ffe abalina bageto ebidagaladagala gyebiri tebaawukana okuggyako olugezigezi lwajja nalwo nokwagala kufundiza ddala kulaga mbu gwe totegeera mami has said totawaana kabasa mama wa mugamba anti buli kimu oba tokimanyi okuva ku mata g'okunywesa omwana nappi ejeno bamutwala tya ebiyo baba babizaalawa buli kyoyogera bakizaalawa tebalina n'ekimu kibawuliriza mpozi ebirabo bigumira kujjako omwana ne bamutwala mu Amerika notaddemu okumulabako okolaki ng'oleesa olugezigezi kati olina bw'oyo mukwogerereyo bangi omwana bamukujjako ne bamutwala ne bamukwekola ne bamulabako totegeera mbugo tolina future tosobola kukuza mwana oba bakakolako bo buli kaseera bamanyi famire yamwe muwava n'eyaabwe ova mu famire ki era buli kaseera balabanga omuwala waabwe yaleeta ekikolimo mu famire babuza what do you do kati awo ku dayiningi bamaze kusaavinga kati wabeerawo akakazikazi ak'obugalubindi mbukali ka civil servant karitayalinga ne kakwesimbamu anti madrin ne kakwesimbamu hi Alan yes noddamu kaawo awo oba oyitawo oddamu hi how are you so what do you do Alan what do you do I'm a comedian I do skits of Mama Brighton. I am on TikTok. I'm a YouTuber. Kati ati kaba kakujibisa weyongere okwabika. That's good. Comedy is very good in America. Trevor Noah. Very wonderful. Oloka kutekamo oyongere okweyanga. I'm also a journalist. I work on TV. Journalist. Yeah, I work on TV. Which TV? BBS Bukedde. What's Bukedde? Yes. Bukedde is a newspaper. No, it has also a TV. It's called Bukedde. You mean they also have a TV? Yeah. What do they do? What do they do? I do a musical show. Yes, it's called Echemisana Music. Echemisana is what? Agagati akokogamba kabaka bako ka civil servant mu mirimu egy'amaanyi kava Bungereza batabadi bako bali Bungereza kati mukubuuza wano jukira onanyiga mugande wakanyiga lwaki abuuza ebibuuzo ebikulaga nti ebikuwewula kati golwo okumanya nti ebibuuzo bakubuuza biwewula tetumanya okumanya nti ebibuuzo byakubuuza biwewula kati musajja ali eyo simanyi akola Bukedde simanyi kadongo kamo simanyi biki babere okubali mu katemba bezinyazinya katemba kati akulabira ddala kati bwaba mbuto yalabako diikuula kati abatabawula ne bakikola bakigenderedde oba si kigendera bwe bulamu bwe babeeramu bo obwongo bubagamba nti muwala waabwe alina kufumbirwa muntu ava mu lulyo lulangira alina kufumbirwa mu family eri prominent alina kuva mu family eyogerwako family kati gwe sebuufu ova gyova nga baagala Adrian yes gwe baagala kati balyoka bakusetinga obeereko emboozi zoyogera ninga te bwebimanyi nti emboozi togenda zeboogerako togenda zitegeera bakuseringa mboozi kakati bazire batya bitcoin
credit crunch inflationary IMF olutalo wakati wa America ne Russia ne Russia kati bagenda ate katono nogamba kati rise of the dollar. Yes, Western world ye good date ya dollar inflate is it ya kakati bogera ku cities. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard, bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino, bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. kati gwe bagenda okugira bwoti gogaba Putin otalo lumolemya baby compare Ukraine naye tajja kusobola ba Ukraine nga bamwenya nga bala byengeri gejogera ku story aho kumere wo yabikira aho kumere wo yabikira kati wabeera wa abalala taata bano abalala atenga bonna bategereka kati atijukira mukyala watanze okunyiiga lwaki bako yikubanga bategedde gye balaga kanevayo mutoto tawo nako Brighton I like you skits muba mwaka mungada ko kayayaye ka mu family nenga ko kajja kende wafe I like you skits mama Brighton I love your skits katoko bakuulira bala bayokoga kamuvuli ne bawaga kandi batko dakika 15 nga bakutaddemo comedy egejo wayambala boarding so bayino ojirotya ne baseka kandi nebera yo family member kikoje ekimu ne kikutabukira kigamba soko tuzanyiremu soko tuzanyiremu mama Brighton chimu nenga lechote chide makulu bweje tiyo goli ya whisky ya chiberera whisky chinywa bunyu whisky ne kigamba ne by the soko tuzanyiremu kati buli omu nalyo kanyumirwa nolyo ko bakolera olunaku nova ne bageya omwana kye yatukola tusala amagezi abaana bado tubamujjeko can't accept this we can't what we can accept this he cannot orono mama mama teyewulira afa kubanga baludde nga bakuwogerako nga bamukugobako gano okokereza kati ekika ky'emboozi zonna tosobola kikola ki zifiitingamu omanyi kati waliwo abantu kyebeerabira kati kankubuulire waliwo radio kanjogere bbiri waliwo CBS waliwo nebokedde zino radios tukwatagana kati waliwo Sanyu bitu tojigaseeko kale ne beat kyekika bwe kityo kyekika beat kaboozi bebo kati waliwo Sanyu waliwo ne Capital Radio 1 kati omuntu Alan omuntu eyakulira ennakulabye nga tegusuulwa ne bw'osoma n'ogenda paka emakerere n'ofuuka professor tosobola kukola ku Capital na Sanyu ng'oluzungu wadde olumanyi kankikuwanguyize nti omuntu eyakulira ennakulabye nga nze nzadwa nankulabye nkulidde nankulabye Salama Road Makindi bw'ogenda ku Capital basanyu ne bo bw'osoma oluzungu paka makerere bw'otuuka ali byoyogera bya tebikwatagana anti bali abakola ku ezo radio ne bo baye talina degree n'emu nga gwe yina degree 3 oweeno oyina degree 3 oli talina ng'oggyeko olulimi endaba y'ebintu yanjawulo etya tugeze omuntu akulidde mu bulamu buli obulala obwa ekololo n'ebyo ebitundu muyenga bwe bityo omuntu akulidde eyo ye aba agamba nti emboozi ezimuvaamu gamba nti embwa yange seewulira bulungi embwa yange yalwadde noonya dokita tukwatagana noonya dokita waki wambwa n'emmere yayo ennungi
eriyo we nankulabye amanyi Dr. Wembwa nemmere entoofu tukwatagana kati values zikola ki zaawukana era bwogenda n'obuuza ekibuuzo n'okibuuza nti ku CBS bukedde beat n'osumulula essimu n'ogamba nti bannange nkedde ku makyanga kuliko miliyoni 10 sizange ku akawunti yange bannange nkole ki tukwatagana bonna 10 ku 10 bagenda gamba twala sente va mu katemba Katonda aleese n'ekibuuzo kikibwe kiba capital basanyo nekye y'abantu abaliko bagamba oh my god talk to your financial manager that's illegal tukwatagana n'abawuliriza banjawulo kubanga nankulabye ani ayina kati ani akulidde nankuje nje okwogera waffe mu kiyayi ani owo kiyayi ayina compound ani owo kiyayi ayogera okufuukirira ebimuli ani waffe owo kiyayi gwogamba balance diet ekitegeeza kati views ne value wadde oluzungu olumanyi togenda kwatagana nabyo bali birala naawe birala ekitegeeza omwavu okujja omuwala mu famire engagga oba tekiri ku balenzi bokka n'abawala ng'ewammwe muli baavu ogenda mu famire engagga obonaabona nayo tebali kwagala tebali kusiima paka lw'olifuluma paka lw'olifuluma manya lw'oyingirira lw'ofuluma kubanga n'engeri gy'olabamu ebintu yanjawulo nze nagendako ku pati ku senior 6 antwali tumaze senior 6 nengenda ku pati yali side z'ebugoloobi eyo nengenda kati bwentuuka bwete ku layini bweti nembaka ecupa ya soda sajja nagamba sugars too much of sugars pick water nemutunulya bwete ngamba oli mutumbaavu ng'oli musensi nenkwata n'ecupa ey'okubiri ya soda nereetambulira too much sugars nze gwagamba maze emyaka 2 sinywanga kasoda ng'oŋŋamba ebyo kati twawukana babeera ku table nga banyumya. Now when I was in Paris manyi namukwano gwange nze yali mukwano gwange nga mulenzi kati nengendako eyewaabwe twali tusomereyo awo ku Bishop Spriano Changira awo eruzira somero limu nnyo abaana b'abagagga somero ddungi badde somero ddungi kati omwana naŋŋamba mperekerako ewaffe mu holiday so ngenda okubeera ku meeza nga bannyaniriza naye ebyaddala nga baleka baali tebaagala mbeere muki mu mboozi yaabwe okitegeera kati okunzija mu mboozi mama n'aleeta essimu n'agamba mutabani we Innocent and Sarah from Paris nangakwogwe awamukwano gwange yes and Sarah from Paris yes go to talk to your auntie go talk to your auntie hi auntie ne batandika oluzungu kati ono kutebe baali bantadde ne batandika okugamba next week I'm going to I have to go to Madrid I have to go to Spain and kati nga wallahi tebikwatagana ne buno obulala bonna obuliwo oluzungu lungi kati bwe kyogedde nenzijukira biba tebikwataganira ddala ekisooka nga bwe nagambye nti ona yasoma degree 3 nenga liga tegusuula yakulya mu kiyayi nga tegusuula bwe bakuwa omulimu Capital FM nesanyu ekisooka ebika bya firimu byoba oyagala birala nnyo nabo birala music oyagazanya ku research n'abalala ebika bya music gwoyagala mulala nabo balala engeri gy'oyambalamu ndala nabyo ndala baagala twambale tutya anti bo balina engeri gye bambalamu naawe olina engeri gy'okola ki gy'oyambalamu kati baagala oyambale nga bo music owa olina okuba nga bo test zonna zirina okuba nga zaabwe ate gwe zitali zizo kati awo temusobola kukwatagana kitegeeza abantu abafumbiddwa oba abafunye abawala mu famire engagga bali ku buzibu bw'amaanyi wano mu kusooka tokiraba
ne bw'omala okuyingira eno olyoka okimanya tolinawo makulu tegabaawo naye bwati lwaki bwe bajja eno ffe ate ewaffe eno ffe abaavu ffe ate tubayisa bulungi nga bazze ewaffe mu kyalo bwe kirina okuba kubanga ffe tubeegomba twagala kubeera bo ne bo tebaagala kubeera ffe omuntu yenna akusinga gweoba oyagala kubeera ye ate yetayagala kubeera gwe ate tayagala obeere ye ayagala asigale nga yeye nga gwe ye gwe kati ng'omuvunnamira ng'oli nfiriya ku ye mamma okyogedde n'enkiraba kituufu namukwano gwange bamuggyako abaana ne babatwala mu Amerika kati embeera bwetu bwebeera kubanga ne bwebeera mboozi kati emboozi kiringa okunyumya n'omuntu oba atya oli obaddeko n'omuntu ng'emboozi zaleeta z'abasezi naye nga gwe topirivinga nti n'abasezi gye bali twali mu kyalo nga tulima jjajja yagambanga ensonga zaleeta kale nolaba omuntu ng'oyo n'atuyitako n'atookanga eri ate n'akomo n'ajja n'atubuuza kati ye tasobola kumanya nti embeera y'ekibuga teri kubuuza ye aba aleeta eri gy'aluddemu kubanga ali mu kyalo obuuza buli omu z'empisa entuufu ne bw'ojja mu tawuni ate birala ono mudinka no mu Ethiopia ono muganda ono musoga buli omu ali ku bibye kati ababiri abo omu alina okukkiriza afuuka omulala over time tebasobola kubeera concurrently tebasobola byawukana era n'omala omuwasa k'omwepaaka kuba oti n'omuwasa ow'omukikomera n'omuleeta mu nju ow'omwana w'omugagga omutuufu buli kintu kyonna ky'oli mugamba agenda gamba kansooka embuuze mami kansooka embuuze daddi tolina kyolisalawo kuviira ddala kumanya g'omwana naawe nedda amanya otuumanga taata kati ate obwa taata oba buliwa sha ekika kyamwere kiriyo okutuuma manya anti kyeŋŋambye bw'oba tuweesibye ebbiri n'oyimira ku magulu g'abiri wekanga gombi amusutumye g'abazongo oba n'amutuuma eriri eryessezaalawo eryewaabwe kubanga gwe takulabawo I love my daddy so much mbadde nsaba tumutuuma amannya ga taata wange kati nokkiriza anti kati tobadda kyakusalawo eitha kkiriza oba ekintu kiveemu kuba bw'amaliriza ekyo alina ekirala kyakomyawo kyaleeta omwana ono ajja kugira akulira wa jjajjaawe wano tubeera bizi n'ebira n'akuwa ensongasonga ninga agezaako kumukugobako kati omuganda mutwale wa maama wange nange akulire ayayaya takuddamu nabuzi esimu gyoddemu okufuna yanazaalawo mutabani wagambye otya nti omwana oyagala mutwala ki tinjaga mutwala wa jjajja wa maama wange ne lwaki olowooza bw'otyo totereeranga twali tukuwadde obudde nga tulowooza nti ojja twali tukuwadde ki obudde nga tulowooza ojja kumala otereere naye olabika ogaanye anti kati oba wayingira ejjoogo obutereevu leero tuli ku maka era obeera mu lecture buli kaseera buli lw'oyogera toleekaana Tone your voice down. bagamba so guys time for dinner nemujja nojja nesimu naga no bakugamba nno n'obwana obuto buwulira kati obuzibu ne bujja essaawa y'ebyuma wali nga mulya anti babireeta foko zonna bazireetaawe bijiiko bwambe naye nga buli omu eriiso buli omu ali mukulya naye nga batunulidde ggwe batunulidde ggwe ali kati mulimu atulaba bagamba maani bampisaamu amaaso naye ensi kati kobalite okwewaniikirira beera mu sayizi zo nze sobola kati kiringa kati nze sobola kubasa omukazi nga nsinga amaanyi bwe mpimapimamu nga nanyweddemu ekipa zange 2-3 bwe mba munywa mwenge nti ono omukazi asobola okuntwalaganya kati nyinza omuwasa okuwasa kitegeeza to conquer
nteeka okuba nze nkusinga amaanyi buli mukimu wakyo yanaakutabukira nakkuba ng'akusinga amaanyi omulaba bulabi naawe tewaba wassa muntu ali mu liigizo mukole mwenna kubanga mwetegeera mwali banakufuna munaku munno yes mwezimbe ate nga era bw'oba mutima mulungi ebintu byonna oba baba bakubikuyigiriza buyigiriza oba tobimanyi gogebazemu bayinza okugamba Alan book your ticket musajja wato booking omukyala wayingirawo n'akuyamba ayingirawo n'akuyamba n'akubookingira de mulumba kuba omukyala wo neyaba akudifendinga muko n'olwebigambo biri bye bamupokera owaka bigenda naye n'aterebuka wafuna akasajja tetukategeera musajja oba akolawa ne bwoba ne ssente mmeka bawoza oba akasajja kakola ki kajooga omukazi buli kyoyogerako kujooga buli kyoyogerako fugabbi mu kino kyogezaako kugamba ne woba ne ssente zitya naye nga wakulira nankulabye n'ogenda mu famire eri nankulabye baleyenze nakulira nankulabye anti kyeŋŋambye tuwa example nti olina ssente zo weeziri naye wakulira Salama Road Kitintale mu Gaafu Luzira eyo wawawa bweyogerere bwayise Masaka gye mwava okuvira ddala ku mmotoka ki gy'olina okuvuga babagizalawa kala yaayo bagizalawa engeri gy'ovugamu simanyi tiweesiba musipi balabira ddala mbo omusajja tebakutegeera kati buli kyokola nsobi ku bo kati bwakuyemba mukama ng'oyinamu akasente osobola kontrolingako n'obwongo buba bubagamba nti olina obbawa obuyinza bakole decisions kuba tosobola kumanaginga avuga motoka ki Rumioni baba bajerega zonna buli kyokola jukira buli kyokola kiba kibanyiiza kuba tekifaanagana nabo tewali tageti yaabwe tewali yes omwana yatomera butomeze watapinga mu musaayi omukyama era bwe buzibu bw'ofuna oba ogenda gulumba paka ameri y'abaasawo eri bambi abavubuka abamu ng'oli agamba nazaala omwana wange mu eyo famire naye mwana wange simulabangako kyangu nnyo ekyokumukujjako ne batamukulaga anti musibira mu kooti buli kaseera temuva mu kooti tosobola kulabirya mwana okomawo otamidde oyombayomba nnyo olusi beebuuza oba oli mulalu maama w'omwana nga yaliwo okundifendinga awo era yaba yabibagambye anti n'emikwano gyo gyenyini bagikusalako kati oyo yakuyamba kyoyo alina birowoozo ki financial ebisobola okuyamba kati emikwano gyo gyonna babagiyisaamu amaaso tebaagala obeere nagyo tolina weekyusiza naawe bagogo batume emirimu bw'oba nakasente tebakutuma waliwo bamaama akuba essimu ssebo n'akugamba Alan, how are you? Are you in town? Yeah. Please pass at Pioneer Mall. Get me this and this and this and this and this. Babikutuma. Ne mukyala wo yennyini bw'abanga ayinamu katono ayinamu kasenyege ennaku zino bano olina obatwala ku ssomero olina okubeerawo kubanaaza kukola otya kubanga muwala waabwe ali stressed but ebyo biri oke kubanga ne Bulaya babikola babikola naye tetubimanyidde nnyo mu Africa Yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92
0722 oba noti 700 39 oba plus 44 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. ne bw'oba obimanyidde ng'oyagala bikola bikole neffe tetubimanyidde nnyo abamuwala wali mu Africa tetubimanyidde nnyo aga tegusula yoze poti yakola atya asangula omwana olwali mukyali baddewo nekiri kiba kya jogo nga tewali na nsonga nnyo eri awo. So kati obadde ogamba mutabani wo byoyinza omukuutira weewala balaba mu kikomera wasaba nno otyo kyokubiri weewale obukazi obumpi weewale obukazi obumpi kujja kuyombera wano just kazi obumpi bwakolaki jja wano okuyomba anko tegusuula bannanga ate owala nabuwalani ate nze nkubuulira twaga bukazi bumpi jja wano okuyomba buyombi obukazi obumpi bana empisembi si mpisa mbi kuyomba nyumba kayinza ogikomako omuliro togenda tusagala nkulalina muwala mu kikomera tofuna kazi kampi ateeka okuba nga yasomako nga wadde wa mu ghetto naye nga yasomako senior 4 emala ekirala nga wa ddiini yo tribe sigifaako nnyo ne wa ddiini yo wa ddiini yo si mumpi yasomako bimala saagala kumanya kitaawo banyina saagala bamanya kasamba nga bakwatagana ate figa y'omuwala tojogeddeeko eyo terina makulu bakuleetera omuwala nga bawline ate oyo yakola segezwa katoyagala bawala bakula bulungi balina kabina biki bakazi ba Uganda bantama weponi yaabwe kabina buli kimu kyonna ne bwayimuka bwati ng'ogenda ku TikTok olabe omuwala ng'agezaako kasitaagira bwati ayagala kulaga kyensuti gemaanyi gaabwe tebalinawo kirala kyokka kyensuti kye bakiririzamu kati ekyensuti kyaki kati abala Uganda bakutamyako ekyo bo balowooleza mu kyensuti kyokka tebalina makulu kasita banakabina kati ekyensuti kyaki mu kusaawa yakazigiziki kiyamba ki esaawa yakazigiziki tekirina makulu kyovola abazungu tebabigendamu ebyo ne babonaabona in fact parliament yali badde eyisa etteeka mu kifo ky'abanyinaffe badde okubonaabona banyinaffe okubonaabona parliament yali badde eyisa etteeka nti akabina kalina okuba n'ebintu bino wammanga bina one shape yaako bagidefining shape yaako iteeka okuba itegereka bulungi ekirala weight form n'okuba nga kali proportion nga bani abakola ebyo parliament eyise etteeka ya Uganda abawala balekerawo okubonaabona badefining kalina kuba katya shape ng'eryetya weight eryetya form eryetya kyebabonaabona kyokka kyekibabonyaabonya abawala buli omu bugolaba mu kifaananyi ku dansi kalagawo era olijjo ne Kinza yabagambye kati kyusa mu 3 awo bonna era yabakutte bulungi n'abawaka layini kebaagala yabafunidde ddala ne balekerawo okubonyabonya bannaffe batubuulire akabina akali ku standard ka shape ki weight ki form ki kateka okuba nga kali proportion kyenkana ki kategereke kabe standard balyoka bakanoonye bulungi otherwise bagenda kugwa eddalu neggwe omuwala nga akujja kula bulungi ng'alina akabina takunyumira talina kyayongera ku mmeeza kati kayamba ki akaki akabina kayamba ki leko tunulira omuwala ng'ali complete kuki nekiyamba ki ku desk nekireeta ki ku mmeeza
kusawe ndaganye kayinka byingirira muwa Ankute gusula mpala nayo nawe si mpala na siya gwe kyogamba omwala mutabani wona akuletera omuwala nga yali bwati bawo line amala yoyo singa okumala obudde kaseera nabeera mu ndabirwamu yekubya bifaananyi tekalina makulu anti akola muko bwati nakuba bwati nikiyamba kitya famire awo kawa bamalira obudde ne babeeraawo fo kyokukola ebintu ebirala bibayamba bigenda baaso bagenda nno okunumba nti ki ku social media nti ki bakuba obubina bw'abaana abaana bateeka ssente mu mibiri abaana banywa supplements abaana beekoze ebintu sebo abaana bateekamu ssente mu bodde zaabwe g'oli wano ssebo oyiwa kyonna temuli makulu enkotegusula tukkirize tugaane buli musajja ayagala omukyala alina akabina tekalina makulu era kyova olaba obufumbo bw'ennaku zino tebukyabaawo butuukira ku ekyo myezi 2-3 nga beetadda omukyala ng'akuze bulungi ng'alina akabina gwe takunyumira kukyakazaamu kuwasa anti alali abantu kye batatunuulira bw'oba owasa mukazi bw'oba owasa omukazi yenna bawasa kawompo si feesi si kabina si figa kuba ebyo biggwawo gwe obwawula akagule n'akali nakyo obwawula ng'omulengeredde wali nze simanyi byawula tebirina makulu weebuuza agenda gatta atya ku famire agatta atya ku famire si ebyo ebyo bya biiki byakucakalamu ningamba mukazi ow'okuwasa ebyo tebiriiyo wasa omukyala n'akuzimba siwa figa siwa kabina siwa olina kuwasa mukyala n'akuzimba si kabina era gwe mutabani wonna agamba nti naye daddi kyakula bulungi bambi nti ki oyetaaga mpi naawe pakaddi kati kyayogera kigenda kubeerawo pakaddi kyakaseera buseera era temuli makulu kyakaseera buseera temuli makulu nkutegusula ogenda kubaseza era abaana abakyali ku masomero ku university abawala bano balina okwewala obuvuuka bu celebrity ku ssomero tebulina future bwekwasakwasa amasimu bwefuula bwakabi future yabwo nfu era kyova olaba ebiwala ebibi ku university ku ssomero bifuna abasajja ab'obuvunaanyizibwa ne mu life babeera successful nnyo obuvubuka bu celebrity ku ssomero tebuba na makulu we bukomaawo bwagenda kusoma tebufaayo tebuteekamu maanyi budda mu bino budda mu biri ekivaamu essomero kalivuddemu kasibira ku street ne sente kwenye taswaziiza ku street era abaana abawala bayinda kulumba bano abavubuka bola batategeerekeka javuga akagaali embeera si nnungi ng'ekitabo ye taata ye maama yoyo omulenzi kulanki atoba butobi beba abantu wana awamuwalayo ekitiibwa tuba kula bonna 3 abamuwa value ekitali ka celebrity ate ka celebrity oluva ku ssomero bwe kati myaka 2-3 kaba tekakyalina we kali era kyovola abasajja ab'amaanyi bagaya bakyala baabwe mbwa mukazi tamusaana naye we yamufunira yali amusaana nga bali abeefuula ab'omutindo tebasobola ate mufumbiro bwekibeera ino okulonda omukyala si kintu kyangu nnyo
kasita omutima gukwatagana oba omugye mu ndongo oba omugye wa wonna kasita omutima gukwatagana wonna sofunawo omukyala wonna kuba soomugye mu kyaki n'akufuukira akataago ate abakyaki bombatira totawana mune mu kyaki abo babeera mu kwaya ayayayayaya totawananga funa muntu wo mulabana bwasaba nnyo asiiba nnyo muteeketeeke bamusomesa alinze mbukufumbirwa totawananga awantu wonna osobola okugyawo omukyala wonna osobola okugyawo omukyala osobola okugyawo omukyala osobola okugyawo omukyala naye no nze ndaba obufumbo obuzibu bwangu tegusuula bwangu nnyo obufumbo nti olina okukkiriza nti wayigira obufumbo lava etuuka ekiseera neggwawo nemutambuza obufumbo nemufesinga lwe life olina kimanya nti mwembi kibakakatako gwe naye okuuma obufumbo bwammwe teri byakwenyiiza bw'onyiga ku mubbangu mu layini obufumbo bwolina okutambula oba noba ati oba noba tewali byakunywa ate n'ekirala abantu abakuuma obufumbo abaana bakuuma obufumbo abaana bakuuma obufumbo kwatiraako no mukwano gwange omuŋŋambireko ndi nkyali ku interview okimanyi nti Alan bw'okeerewa okudda waka otya nnyo abaana okusinga omukazi okimanyi nti omwana asobola okugwira mu ddiro saa 6 gw'ekiro nagamba sigenda kwebaka mbadde nkulinze neddadi lwaki otambula ekiro negakumyuka naye ate ku mukazi ng'obadde osobola okwekyanga kati abaana be bakuuma obufumbo bebakuuma obufumbo ate omusajja yenna oteeka okubayo n'ekisenge kye bayita nyineeka okimanyi ekisenge nyineeka tokimanyi nyineeka kitegeeza nyinimu oteeka okubeera n'ekisenge ekikyo weka mu njo nga bakukyankala ogenda niweesibirayo era bwoba toyagala bikutawaanya weesibirayo ate teryakkirizibwa kukonkona kasita ogendemu ekyo ekisenge buli omu akimanyi nti the big one awumuddemu awumuddemu era buli ajja yenna anti babeebuuza ne mukasenge eyo waliyo ki teri kibeerayo naye gwe olina waliwo osobola okuba nga owumulamu bakalongoosa gwokerongoseza ekisenge ekyo kiba ekisenge kikyo nga nyindimu waka olwo owulira nga toyagala kubeera na muntu yenna n'obeera omu ennaku nga 2 ama abasajja kibatuukako nembeeremu n'embeera eya bulijjo nga mukyala azadde mulina omwana waliwo abazze omuyambako abazze okumulabirira nga azadde biki ng'oyita go bowa space ate naawe oddeko ebbali naye nga wooli nenga ekisenge olina okuba nakyalani awaka ng'era abaana bakimanyi nti bwayingira omwo tebakumusobwa teri kumukonkona teri kumutwalira simu teri mugenyi ajja kumulaba obulamu bwebwo obulamu obw'omukwano bwebwo naye ng'ate era oteeka okuba nga bintu bibiri okutambuza amaka 1 oteeka okuba bakuloga 2 oteeka okuba oli mulalu wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
anti waliwo byokola ng'obikolera mukyala wo n'abaana bo embwa ne zigamba mbu baakuloga nga zaagala okubba njoloko gye yajja naŋŋamba si kirungi musajja kuba na mukazi omu yakulimba alani olaba omu yakufuukira ekizibu katoto olwo ababiri omu amala naye abakazi balumya emitwe baaba ate obufumbo kye butegeeza kyekiri ekisenge kye naggambye kirina okubeeramu nebo babalinga baana bato ate era anti era n'omukyala yenina akugamba nze nsobola alani yamanye ebintu byange ne bwe ntabuka ne muvumo badango bambaddeko ki kati gwe kasito yabika naye ekisooka tosobola kuwangula mukazi kikafuwe nti owakane naye nga bitabuse tosobola oba olina nekyonoonya akaaba gwe olina kukakkana bukakkanyi n'osirika kakudiyo kali kamu kakusirika ne bakunyenyanyenya ng'osirise kusunaasuna ng'osirise lwaki osirika yogera era gwe olina kusirika busirisi kuba tojja kumalako naye wano mumpaka mubukayane aya oba ogudde mu katego ke ate kakibe nga kiweegaanye nze nkubulya alani okyali mwana buto bonoyingira makojja galaba kuba geegamu amaka geegamu tegawukana formula zezimu ekyenjawulo kiri nti gwobikwata otya newewe emirembe kati kakubulire mukasidiiru nga bwe yeekyanga ne mukowa booda n'omuvubi nabo bwe beekyanga bonna beekyanga kyekimu tolowoozanga nti bulifuna ssente ngo lwateredde okwekyangako kwa tteeka omukazi alina alina okuteeka ku nninga naye lwaki babitukola no ye nature tuli balala nabo balala katulina kuyiga kubeera wamu yagamba give us time yes gwogamba leero ngenda kukola ssente ate ne ssente azaagala ate ne time ajagala bwaba tolina ssente nze ŋŋenze tolina ssente ekitakolera ddala kwe kunnyonnyola tekukola mu maka okunnyonnyola tekukola sirikawo balimba bintu bibiri teri kunnyonnyola maka tekukola sirikawo obalimba bonnyonnyola oyongera kuleeta buzibu kuba temugenda kukwatagana kati baagala ki ono agamba you're always too busy. You don't have time for us. Oh, you're always failed. Other day, you're not coming oleti. Ngoda ku laptop yo. Ate bobera full time era bakwetamwa. Ebyo bakulimbira bobera full time era bakwetamwa. Katugoida kuddukanya makaago. Bobera full time bakwetamwa. Batya. Atenga oyabadagamba nti obeerewo kyekiri kye nagambye toteekwa okuba oli mulalo baba bakuloga ng'omanye abasajja baddayo awaka saa 12 kitundu ng'ali waka ezoreggulo kati fe bakulidde ku mizigo n'abakazi beekyanga abakazi ne balyoka batulika ne basera musajja wawako mu saa 12 kati omusajja alinako musaa meka alina omwo musajja saawa 2-3 oba oke tumi oba oluusi jaamu biitiizemu jaamu abadde mungi kale olw'olumu kale nnyane 2-3 musajja tolina koma saa 11 enyumyako ne banno naawe naawe tokiwagira musajja mukulu koma saa 10 kati akole ki omusajja okoma okusaa 11 akole ki akole ki abaana badde bamumisinga abaana bamulabeko abaana kale yes kisoboka naye si buli lunaku saa 2-3 ziryoke nze bwe ndaba 2-3 ziryoke nebiri oteekwa okuba nga ate wejjako waya ng'olinga ate yagwa eddalu oyimuka lumu n'okola ekintu nga tekitegeerekeka okugeza kasonga katono nnyo ne wejjako waya n'oyomba ne batandika okugamba nti oba olusi ate kubanga n'okumanyira ennyo si kirungi
okola ki okumanyira ennyo eh ewako ina yentebe eyenyinimu entebe ino okuba mu nsonda ali eyenyinimu nga teri agituulamu teri agituulamu oteeka okuteekawo ebintu ebiraga nti gwe namba emu ate n'ebimu waliwo ebimu byojja kuba yanogamba ekyo siteesa nsazeewo kuba kumanyira ennyo nalwo olutalo olwo ebimu byogamba nti ekyo sijja kuteesa ate bagamba funa mukwano gwo muzannyamu munyumya buli kimu kyebuulira buli kyeredde teri mukwano tebakulimba mukwano gubeerawo nga temunayingira bufumbo kasita muyingira obufumbo bwe muti oggulu bakuba kutandise enjawulo eri nti mumanaginga mutya bali obufumbo buli ku kintu kimu tebuliko nti mweyagala oba temweyagala kuli about kumanaginga bizibu byammwe kwatagana sorting ekyono na sorting ekyono mugende maaso mugende mutabukire omugambe nti kati webituuse nakuwasa nenze enfuga wano mbadde nsaba tambuza ekintu kino nga bwe ngamba awo bajja ko anti awoloba nga baga abasajja banaye bafugiriza abasajja bafugiriza n'ekyo bwe kikulema obuzibu bujja kubeerawo nze wano soogerako ebyange tebikola kati bw'ayogera bw'atyo ngolekayoko kimu nga kikola omuwayo nga kimu bibiri nga bikola nebikola kati ate noddayo oteekwa okuba wakutaakiriza buli kaseera nga totegeerekeka bw'otereera bw'owepangulula bwo naye bannaye abasajja bakozesa amaanyi mu bintu bawangadde n'abakyala baabwe olagawa tuula wansi tolina gy'olaga gwe wano kyokka ng'otambula naye ng'atudde gwe wano ng'otambula naye ng'atudde baka n'ogakuuma naye ate toyitiriza fujjo tosusa fujjo amateeka gateekewo ddi naawe beera muntu mulamu tambuza ebintu nga birina okuba nga bigenda kyangu nnyo kale nga tumaliriza olunaku lwaffe olunaku olwaleero bannaye papa yafudde erimu abakatuliki bambi kitalo nnyo yafudde jjo leero lwakumeka leero mande lwakubiri gafulumye jjo ku mande bambi kitalo nnyo eri eddiini yaffe yaba naye nyina ekintu kyempulira ku mutima tugenda kufuna papa omuddugavu nkiwulira muli simanyi ate bwe mpulira ebintu bitera okutuukirira naye oli katono no tumufune ne tuyinza okufuna ku papa omuddugavu ku luno tuyinza okufuna ku papa omuddugavu ngava ganaawo naye wali ogenzeeko e Roma mulundi gumu Italy wagendayo honeymoon n'otuukayo twatuukayo ne mukyalawo Aunt Rose bambi mugambe mwagala nnyo naye akulaba programu abagiraba naye nga nsaba kyeŋŋambye tuyinza okufunayo ku papa omuddugavu okiwulira nkiwulira muli funayo papa omuddugavu naffe tuleke tubeerewo abaddugavu naffe tuyingire ekintu kale sibula abantu ankutegusuulwa tuve wano abatuleba mwenna mwebale nnyo bino beera birowoozo byaffe ffe ng'ensi bwe tugiraba nawe osobola okugiraba mu ngeri eyiyo naye mu nsi ekikulu si ekyo ekikutuuseeko naye ekikulu okivuddemu otya y'ensonga Alan nga tumaliriza waliwo ebigambo bibiri abantu babitabula waliwo ekigambo kye bayita why ne kye bayita how kati omuntu bw'afuna ekizibu amaanyi agateeka nnyo ku why me nina ekisira nina kuli nafuna kino kati era why me naye ng'ate amaanyi golina okugamalira ku how am I going to solve it? Yes bw'ogateeka nkisolvinze ntya notateeka nnyo mu maanyi kirimu okunoonya solution. Yes why oba weebuuza naye nga tomanyi nga era oba sitaaka nogamba Alani ankola atya kino kijje kitya omuntu gwe neesize omuntu n'obeeraawo kati ekivaamu tosolvinga kati kasita ogwa mu kizibu kyonna kyonna okivaamu sigokkiriza tyogenda kivaamu kale tweyanzenge saga kusukako wano olunaku olwaleero bannaffe aba Modern Tiles mwebale nnyo mwebayire ddala kwotadde bannaffe aba Mogo smartphone loan mwebale nnyo mwebayire ddala Windsor Luxury Apartments namwe mwebale nnyo mwebayire ddala
Mami Gadgets yakutusiza ebyokuzanyisa by'abaana, tabs z'abaana balese empya, nkola mpya, headsets z'abaana, bimotoka by'abaana, bags z'abaana, buli kimu ky'omanyi nti ky'abaana. Mami Gadgets wali bulunyo bitoys by'abaana naddala mu abalina abaana abalenzi. Sagala kusukako wano olunaku olwaleero guys, ladies and gentlemen, for now musebe bulungi mwera. Esi mukasya kano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. What tiles are these? Modern tiles. For quality and durable tiles that never fade with unique designs, get Modern Tiles. Modern Tiles. Yagambye eri gwe ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaati y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere.